bwe bati ab'ekitongole kya KCCA bwe bawalabanya baddereeva omwaka oguwedde nga babasengula mu paaka ezitakkirizibwa mu mateeka n'abasuubuzi b'emmotoka ku payini babasamba n'okubakuba olw'okulemerawo. Kati KCCA n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo mu ggwanga ekya Uganda Wildlife Authority beegasse ku bitongole eby'ebyokwerinda mu kutulugunya abantu okusinziira kwa lipoota y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga eya 2014. Okusinziira kwa lipoota eno emisango egy'okutulugunya gyakendeera mu bwogeraageranya nga bwe gwali mu mwaka gwa 2013. Kagwa 2014 twafuna okwemulugunya 3,904 nga kino kiraga nti waliwo okukka mu kwemulugunya ebitundu 17.8 bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2013 twafuna okwemulugunya 4,753. Emisango egy'okugalira abantu mu makomera nga basussiza ebbanga gyali nnyo okuva ku 275 okutuuka ku 380 n'emisango emirala mingi okutulugunya nga gyali 357 gye baafuna. Batuyita eddembe ly'obwebange okuyita mu omuntu ne bamusiba ne basussa essaawa 48. Ekyo kye kyakulembera ne kuddako okutulugunya kye tuyita tocha. Mu bitongole ebikulembeddemu okutulugunya poliisi ekwata kisooka n'emisango 22 olwo EPDF neddako nga ky'ekitongole ky'amakomera kyazza emisango 26 n'abantu ssekinnoomu ne bagoberera. Kampala City Authority byekola, Uganda Wildlife Authority. Mu alipoota eno gye banjulidde Paalamenti akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Dr. Medi Kaggwa ategeeza nti okukuumira abavunaanibwa emisango mu Budukulu kizizza nnyo eby'eddembe ly'obuntu emabega. Mu kukwasibwa alipoota eno Sipiika Rebecca Kadaga yennyamidde olw'ebikolwa eby'okutoboola eddembe ly'obuntu ebisusse. We are really disappointed that the bucket system remains in use in many prisons. We think it's very, very dehumanizing. Wabula yeeyamye nga bwe bagenda okussa mu nkola ebyo ebiwandiikiddwa mu alipoota. Want to take an interest in the situation of children who are in prison with their parents. I don't know whether there's any provision for their education. They are getting neither education nor good nutrition. It has reminded me that we have not translated the Constitution. We are talking about human rights, but you can't study them in Usoga. The Vatoro cannot read them in their language. So I think the issue of the translation of the Constitution still remains a priority, and I wish it could be done. Edward Muhumuza neddeo kyaligonza ebyokusakidde gwe ino kwa Bukedde TV.